Bannayuganda bannange, nze Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga bwe mmanyi nga Bobi Wine. Era ng'olwaleero lwa 6 ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa January omwaka 2026. Mbadde mu house arrest nze ne mukyala wange okuva ng'ennaku z'omwezi 15 lwe twalonda, naye ng'olunaku lwakyo ekiro twalumbiddwa abasirikale nga bali wamu n'abantu bangi abatategerekeka kubanga tebabadde mu byamaje, babadde mu ngoye za bulijjo, era ne bafuna amadaala ne balinnya ku kikomera kyaffe ne basalako amasannyalaze ne basalako ne kamera zaffe zonna. Ebyo nga bigenda maaso bande bayambibwako ennyonyi ey'ekika kya namunkanga helicopter ng'erina ekitaala kyekibamulisiza byonna bye bakola. Mu bulumbaganyi obwo nasobodde okozesa obukodyo ne neemulula ne ntoloka mu maka gange, naye era nga kimanyi nti ne kati bali mu kunnoonya, naye ne bw'aba bankutte oba ne bakola kyonna kye baagala, njagala okwogera bino ebigambo eri mmwe bannayuganda bannange. Okusookera ddala, tugaana tuwakanya byonna mwami by'Abakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira kubanga bifu biri fake, tebirina ngeri gye bikwataganamu na byabaddeemu polling station byalondeddwa, tebirina ngeri gye bifaanaganamu na biri ku declaration forms ze twajje mu bitundu ebisinga okwetooloola eggwanga. Bye basoma bifu, tebalina bwe babijja, bagezaako kubba kalulu ka bannayuganda oluvannyuma lw'okuggyako internet, oluvannyuma lw'okukwata ne bawamba ba agenti baffe abasinga obungi, n'oluvannyuma lw'okupakira obululu ogezaako okubba naye ne bigaana ne basalawo kati bakyusize ddala results bo basome ebyabwe. Twagala okubiwakanya n'okubyesambajja era n'okukunga bannayuganda bonna babigaane kubanga si bituufu. Njagala n'okusitula eddoboozi eri bannamawulire abo abatadde essiira n'ogezaako okubuzaabuza obwongo bwa bannayuganda babateeke erubowa omwami by'Abakama byali mu kusoma, naye nga ensi eri ku muliro, okwekalakaasa kujjudde eggwanga lyonna, era bannansi bangi bakubiddwa amasasi abapoliisi n'abamagye. Okugeza ku lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Mwanga Kivumbi, abapoliisi bakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nnyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi. Emukono basse abantu 4, eBwayise basse abantu 4, eMakindye basse abantu 3. Tukyalinze okumanya abantu bameka abatuufu abatidde oba abatuusiddwako ebisago eKayunga ne Luweero. Bino byonna babisirikiridde kubanga internet teriiko. Twagala okunga bannayuganda mwenna okuwakanya n'okusambajja bino byonna by'Abakama byagamba kubanga si kye mwaloze, si ge mazima agavudde gye balondera. Twagala n'okubasaba okusigala nga mubiwakanya, muzimire ku magulu gammwe paka nga bakoze ekituufu. Tubanja. Yes, all right. Munnayuganda munnange nkulamusizaako oli ku Yugi Update TV ku wadde osinze obba ng'otuwuliriza. Mbakulisaayo nnyo mu kalulu ka bonna engeri gye byatambudde. Buli muntu ayina endowooza ze okusinziira ku bintu engeri gye byatambuddemu, era nga byalese abamu nga beewuunaganya era nga banyeenya mutwe. Kakati mbakulisaayo naye tetugwamu ssuubi. Eno si y'enkomerero. Buli nkomerero ya kintu ebaako n'entandikwa y'ekintu ekirala. Kansuubire amaanyi gonna ge tubadde tutaddemu galeme kufa ttogge. Tugende mu maaso n'okuba nga tulwana olw'ekweddiza oba okununula eggwanga lyaffe. Ebigambo ebyo bye mbateredde mu katambi bya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu obya kuva mu nnaku z'omwezi nga 15 okulonda we kwaliwo yawambibwa n'ateekebwa ku house arrest. Ekyo twali tukisuubira era twabagambanga nga internet bannagijjako nti temusuubira Robert Kyagulanyi Ssentamu nti agenda kuvaayo abakomandingi kubanga tekigenda kwawukanako kya bulijjo. Agenda kulonda amale akwatibwe amale ateekebwe ku house arrest. So ebigambo byandibadde abagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yabibagamba dda. Ebigambo yali yabibagamba dda emabega nga kyo mwe mulina kwebereramu nga ekyokukola mukimanyi. Wabula
newankubadde byonna byabaddewo si birungi amuli agava mu international electoral observers balina lipooti ze bafulumizza era balina bye boogedde ebiyinza okusazwamu akalulu kano okuggyako obuwanguzi eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni nyina bambi kuteerako byekkaanyi. TV y'eggwanga esinga okwogera amazima ebuuziza byabakama bino ebyolangirira obijjawa nga tebikwatagana polling station soko uliza answer electoral commissioner byabakama byajazeemu kulibuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Okay. Enkola eyo era nva kwogera na abakola ku system yaffe ebyumba kalimagezi netugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Obuwanguzi bwa General Museveni bwakireiminga nti awangudde bugenda kusazibwamu ba electoral observers abayingira mu ggwanga lya Uganda okwekenneenya ensonga z'ebyokulonda. Zino ze statement ze bakoze tezijja kumuleka kyekimu. Wuliriza. For its gross incompetence and apparent complicity in sabotaging the democratic process. There is a general consensus across the political aisle that the Electoral Commission cannot preside over a credible election. Even President Museveni, the main beneficiary of its fraudulent processes, claims the Electoral Commission presided over a 2021 election in which he lost over 2.7 million votes. The Commission has demonstrated a total lack of preparedness and independence characterized by voter register irregularities. The register is riddled with discrepancies, including deceased persons and the disappearance of legitimate voters, particularly youth and opposition supporters. A rapid scan revealed multiple entries for individuals. Furthermore, the register has been rigged to the extent that the NRM claims 20.1 million members out of a total of 21.6 million voters on the EC register. Abuse of law and late changes. The Electoral Commission is abusing the law by issuing illegal orders to citizens to leave polling stations after voting, despite the law allowing them to stay. While the law requires providing polling station lists at nomination, the Electoral Commission was still requesting supplementary budgets. Aba International Electoral Observers batunuulize Elisa George lwa nsonga zino wammanga. Wotunuulira akatambi ke nkutereddeko aka byabakama ng'agenda mu maaso n'okusoosesa n'okuba ng'awuzibwa munnamawulire engeri gye yatamwettamwamu. Kikulaga engeri ewataliwo obwerufu, tewaliwo bwerufu mu kalulu kano akawedde. Era ne statistics ze bakozesezza okubala akalulu kano zirimu ebirumira bingi nnyo. System ze bakozesezza obukukumpanya bonna bonna buli kintu kibadde kiraga bwatu. Weewaawo bo bagamba ti akalulu bakawangudde mu bwenkanya n'amazima, naye ebikolwa byonna ebikoleddwa eby'okuggyako intaneti byonna bikulaga nti wabaddewo ekitali kituufu mu kalulu kano akagenze mu maaso. Naye kansuubire nti Munnayuganda yonna gy'oli toweddeemu maanyi, toweddeemu ssuubi. Embeera newankubadde emalamu amaanyi ku ebyo ebyagenze mu maaso bye tubadde tusuubira si bye tulaba. So ne gye tulina okuloopera naye yennyini tewali. Kati oba ggwe nga Munnayuganda kikyozzaako? Gulowooza Munnayuganda azzeeko ki? Ki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatakoze? Ki kyatabagambye? Ki kye mubadde temumanyi kye muteekeddwa okukola? Kati awo njagalira ojje mu comment section gwe mukwano gwange ali eyo nagambye Dolly Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza. Abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo.
nkimanyi kwe muli newankubadde mmwe mubadde mukyaliko nga ffe baatusalako ke kaseera tuwayeemu tumanye ki ekigenda mu maaso.